Yes, Faridah TV yujimbaniza akadde kano mwasize mutya muli mutya. Ngenda kubasaba subscribing ate munyigene kale mbane updates esina value mbana mawulire akatambatambula okwetula eggwanga lyaffe Uganda. Faridah Nakazibwe emikolo gye ginatera okubanga agituuka issawa na bagambe mbere standby mubere bulindala sawa nagena kubaba kubako Mukolo guli omukambwe guno omwaka gwa 2023 agambe nti no mwerinde agenda kubaba kubako Mukolo bangi gwe musabiridde okumala ebbanga mbandiza akadde kano eno bagita Faridah TV gye bali ekata Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, abasinzira mu ggwanga lya America, Canada, abasinzira mu ggwanga lya mu ggwanga lya Russia mu kibuga bagita Moscow. Wali musajja mukulu bamita Buwembo ali Moscow mu ggwanga lya Russia Buwembo. Comments nziraba mubale kubanga mugiberako okwirula ensene naje musinzizo kubanga mugi following eno bagita Faridah TV. Faridah Nakazibwe yavudde nagenda ku Facebook page ejukira bangi yisima bigando zako onako adenda kulwa kumeka halwa mukaaga bad no Mukolo gwaddeko nga gwabadde gwa mukwano gwe era nga basoma bonna ebyamawulire. Nakazibwe yasinzidde n'agamba nti banange banegala banye bamwagaliza Omukolo era banji bamwagaliza omwami bagala kulaba ku mwami we. Ono yagambye nti omwaka guno gwa 2023 byonna biteekeddwa kugwa mwaka guno gwa 2023 era agamba nti agenda kuba bikomekereza agenda kuba byonna bikwasaganya byonna abimalirize byonna lumu omwami amulage kusa n'Omukolo. Nakazibwe agamba nti bangi balina abasajja bamusibako ab'enjawulo naye agamba nsirisi nti byabona naye bamusibako si batuufu nti ajja kuba balaga omwami omutuufu owaddala n'omukolo gujja kubaawo era gujja kankanya eggwanga Uganda naddala ekibuga Kampala. Agamba nti omukolo gwe gujja kankanya eggwanga Uganda kusanya ekibuga Kampala kyonna okutwaliza omwaka guno gwa 2023. Twagamba nembere standby ajjukira bangi bavudde nga bagamba nti bajja kwakola emikolo mwaka gwa 2023 n'enampi gya Florence naye yagamba naye omukolo gwe gwa 2023. Bruno K naye yagamba omukolo gwe gwa 2023. Nakazibwe naye yavudde nga agamba nti naye omukolo gwe gwa 2023. Kugamba tulinze bangi bazze bagamba nti emikolo gyabwe gijja kubaawo omwaka guno gwa 2023. Tulinze ebanange asibe jukira mwana manyikiddwa nga mukyala Rapi mubamu gwosokuta mukyala Bindeeba naye yagamba nti bajja kola embaga ejjokuba ey'ettabbu ennyo ejja kuba mbaga mawuuno ye n'omwami we Bindeeba era naye yagamba mwaka guno ogwa 2023 bangi nnyo bakoze eki bamuteka munye ebisuubizo era bangi basuubiza gwanga Uganda dabasirebu abasinga ab'enjawulo naye nga Nakazibwe naye yagambye nange kankole ki nange kambasuubize naye nga Nakazibwe agamba newe kinaaba ki yagamba nti ekisuubizo kirina okutuukirira. Agamba nti ayagala amenyeyo byonna Bannayuganda bye bakola ki bye bamwogerako ebyabasajja ab'enjawulo bamusibako batamanyi nako wadde kuba yagamba abasinga bamusibako bonna abasinga mikwano gye si babaabe. Faridah Nakazibwe agamba nti kyayagala okuba nga amenyawo n'okuba nti akola ekyettabbu ekijja okwetaba Bannayuganda okukkiriza nti mukyala ajjudde. Agamba nti ayakolaga nti mutuufu mukyala ajjudde kuba agamba nti waliwo amanyi mwami we kuba omwami we gwe yali alina baayawukana dde already bakyawagana essaawa zino ali singo talina mwami. Abasinga bo balowooza nti ali singo naye agamba nti ate ye alinayo ko omwami n'okwali basinga bagamba nti ali singo naye agamba nti omwami ajja kuba amulaga Bannayuganda mwaka guno gwa 2023 era n'omukolo gujja kuba gwa ttabbu nnyo gujja kankanya ekibuga Kampala kubanga omusimbi agamba nti ajja kulaga omusimbi ku mukolo gwe ogwa bagita Faridah TV. Mbagala nnyo musubscribing ate munyigende kale mpibaza okubanga mugifollowing n'okubanga mugibeerako musubscribing embere bulungi likinga mwera.